ensonga za Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II zo ziranze nti abantu bavudde mu kubanga ate babanja Kabaka ate bazzeemu kubanga beeyogerera ebisongovu bingi nnyo bali mu kwerangira ate abalala mbu bazze mu kubanga batyoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja mu ngeri emu oba endala bingi batandise buli omu okubanga ate agirayo munne bwino. Munange biibyo njagala owulirize Katongole Mumiransanafu alina bwino gw'aleese bw'otasaanidde kubanga osibwa yadde akatikitiki kamu bwe kati. Kubanga eno ensonga erinnye ewabi. Tambuza vidiyo mukwano gwange yakatuuka. Bino si byakusaaga. Ono si katemba. Bino bye tulimu si byakusaaga. Kaakati njagala buli Munnayuganda, buli Muganda, buli muntu wa Ssaabasajja Kabaka otule ku vidiyo eno. Tambuza butambuza vidiyo gisharing. Etuukire ddala. Kubanga akamanyiiro kakoze ekikasusse. Akamanyiiro kasusse. Bino ebintu tetugenda kubisaagiramu. Tumanyiddwa ebbanga ddene. Tusiruwasiddwa ebbanga ddene. Ne balowooza tetutegeera. Ne balowooza tetusobola kutegeera nsonga zaffe. Nga bwe tuzoogera balowooza tuli basiru. Ne balowooza nti obwongo bwaffe bwateekebwamu kazambi mu mutwe. Katonda mugenda otegeera nti Bannayuganda, nti Abaganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka essaawa zino bali mu nsonga enkulu. Nzisambi bagamba abamu nga temwagala biwulira. Taginga n'omukyala gwe bayita Smart Patricia Sewungu, otaginge n'akabondo waliwo mission eno gye mukoze, njagala ensi bategeere. Mbagamba nze Julius Katongole Mumiransanafu, ensonga ekwatagana n'Obwakabaka bwa Buganda, ensonga ekwatagana ne Kabaka, sirina bwe nnyinza butajoogerako. Ekyo muba mulimba. Era ab'akabondo k'Abanyamulenge ne meet the champions, the Banyampi, I know you are here. The Banyampi, you are here. The Banyampi abatwerimbiseemu nga mulowooza tugenda kusirika. Ffe tetwazaalibwa kusirika. Tetwazaalibwa kusirika. Zino ensonga ze twogerako nkulu. Taginga n'omukyala gwe bayita Patricia Sewungu. Patricia Sewungu ze nali nakwesonyiwa kuba missoni yo nze ngimanyi. Patricia Sewungu nali namwesonyiwa nga simuwabudde era nga mutunuulira butunuulizi nga mmanyi bw'aba ebbeera alipiisudde bw'ati ye mu training. Ebbeere lye eri oyo Patricia Sewungu. Zomanyi Patricia saakuwabudde. Era gwe bwoddeeyo olw'okuba nayogedde ensonga z'oli mu kukola. Noddeeyo n'akabondoko ke baasasula nga ssente ddamulira yazibawa. Noloza nti Mumiransanafu ngenda kumalirako obudde. Ngenda kuta recordings ne video zonna. Omanyi nagamba gaba kintu kyo. Ne nkugamba weesonyiwe ensonga za Buganda, weesonyiwe ensonga za Kabaka. Ne nkugamba Patricia Sewungu nti bijjo z'obyogera, bijjo z'obikola, noloza nti abantu tebategeera. Noloza abantu tebakumanyi. Oyo Patricia Sewungu njagala vidiyo entuufu etandike, musharinge vidiyo, mutaginga abantu kubanga zino ensonga. Bino Mumiransanafu nzaasobola okubyogera. Bino nzaasobola okubyogera. Leta fayiro yange olwaleero mugenda kutya ensi. Kubanga abantu abamu essaawa zino kibaluma. Oweekitiibwa Bobi Wine, pulezidenti waffe, bwe yayogedde ku Ssaabasajja Kabaka, abamu ne bagamba lwaki ayogedde Kabaka? Lwaki? Kati struggle biki? Kimujjako okubeera nti ye pulezidenti olw'okuba ali ku nsonga za Uganda okulwanirira Namulondo? Kimujjako ki? Era pulezidenti bw'aba yayogedde gwe kikulumira wa? Nawe ddayo ewammwe oyogere ebyewammwe. Sooka okkirize famire yo, kkiriza famire yo, okkirize, wuliriza bulungi, kkiriza ewammwe gye bakuzaala. Abamu temulirako Patricia, temulina ba Kabaka. Katonda teyamubawa. Patricia Sewungu ebimu byogeza nnugu.
mubyogeza kasajja mwatondebwa natural Patricia Sewungu mwine emitima emibi. Patricia Sewungu Mukama akuyambye n'akusitula n'akutuusaako awoli neera sitonnabeera bulungi. Emirimu gye wali okola ogimanyi ku bululumu. Kati bw'odda essaawa zino igwe Patricia Sewungu n'obwa Patricia Sewungu bwo ogenda kutya ensi. Wuliriza, omukyalo ono omanyi balinayo ku TikTok gye babeera. Ku TikTok wabeerayo ye ne Mindset, balina n'akabondo ke baakoze nga missoni yaabwe yakuvuluga boogera ku nsonga za Kabaka. Mujjukire omukyalo Patricia Sewungu ffe bwe twatandika struggle people power yajja waliwo ogundi baali bagita ekyoto, mukimanyi ekyoto international. Bw'okitunuulira initiative omukyalo engeri gye yakiyingiramu kontakiti, kubanga yali azimbye. Kati nno njagala ensi emutegeere, ensi emumanye, ne videos Patricia Sewungu ngenda ziraga abantu, kubanga bino bye tulimu si bya kusaaga. Wuliriza, Patricia Sewungu owalampye Ssaabasajja Kabaka, owalampye Oluganda, vede n'omanyira Kabaka Patricia Sewungu. Katuwulirize ensi kekumanye, abakwebakako, bewawa obutwa, bikkulira ebbeere, bonna abakuzaalamu. Ensi egenda bategeera nze mubirasanafu gw'oli mu kulumba. Toyina mulundi nagumu ogenda kuntegeera nagamba. Nze obusimu wabunkubira. Abavubuka be weeteze mu struggle ojje ne Uganda. Saamu tewamulemesa gundi. Saamu omuvubuka yali omuzungu omweru wajja wa ne Uganda. Saamu n'omulemesa struggle nga gw'onoonya babyeta smart wire kobula woman. N'obikola ebyo byonna nga Patricia tubimanyi. Kaakati omukyalo ono Patricia Sewungu waaliwo page gye bayita ekyoto. Ekyoto international yali page y'amaanyi. Baali batandise ekyoto okulaba nti bagezaako okutambuza message ya revolution, bagezaako okutambuza message ya struggle. Omukyalo ono Patricia Sewungu munaye ng'ajja mu kyoto nga bamuwa yatunula ebiri eri munda, ani abagenda ku mpewo, ani akola atya. Omukyalo ono kye yakola ng'abaga kakati abantu bangi bali wiringi okulabirira struggle, bali wiringi biki n'andika ogira abantu messages zijja yazisoma ne balamuwe kuba balamu awe yamwagalira toza nti sikimanyi nakigamba ensi era nakabano nojjamu olubuto lw'abalongo nakigamba n'omulala omubaka gwazaalamu era n'ennaku ezo olubuto lwali lukusitidde mu gundi n'obiyita bya struggle. Era abantu bangi badduka ku kyoto ba Fred Lumbuye baani nga gwe missoni yo ndala. Ekyoto n'okikuba ekigo ne kigweri. Ekyoto n'okikuba ekigo ne kigweri. Ono omukyala era nze neewunya nnyo bwe ndaba Patricia nga ali mu struggle. Sibalimba. Aga Katonda mu ggulu ndi musajja mu Katuliki. Mikwano gyo gyennyini egy'oku lusegero gy'obuze Ninabukirwa. N'abalala bajja kulumiriza gwe wennyini. Baali mu mmotoka. N'obagamba Omuganda talifuga. N'obagamba nti Omuganda talifuga. Era nze neewunya abantu ba Yukawo chapter. Oba omukyalo oyo mubeera mutya naye. Kubanga ye missoni ye n'ekigendererwa kye kirala. Ekigendererwa kya Patricia Sewungu kirala. Okuyima ku TikTok n'omanyira Ssaabasajja Kabaka nga mutumanyidde. Bannange bano abantu bamanyiira. Gwe Patricia, omuntu avaayo okubanja Kabaka we kikujjako ki?
Mbusimanya bamala obudde biki gwa kiki wali okoze okuva akalwe kaggwa okujjako okwemansula ne babbala mu nabana abasajja bo ba mindset era bwe muli eri bwe mubuzaabuza abantu olumala ng'obasisinkana. Patricia Sewungu Frank Gashumba muganda we era omwinako oluganda muwulira olunaku wali ovuddeyo n'ogamba Gashumba yavuma president n'avuma mama first lady Babi Kyagulanyi gw'ogamba nti mukwano gwo n'amuvuma n'avuma buli kimu n'osirika awo n'osirikawo ne mujja ne mulimba abantu eno bwe mulwanira simanya Abanyarwanda bafune eddembe lyabwe. Kati bano abantu ekigenderwa kyabwe sinnakitegeera era neebuuza Patricia abantu beeyukke ogenda okwekalakaasa ku Lwakabaka lwaki wabalemesezza? Musimanya ebyo bijjagira bijjagira bica mubikola temubikola banne bana bakyala storage obizo mirasanafu bwenyiga mbanyize ono omukyala mugamba ebigambo bino Patricia Sewungu muli ku TikTok mukola live after live muli mukulimba abantu ku Facebook eno bwe bakugoba ng'abantu obesibyeko n'olowooza nti abantu basiru kati onoonya buli muntu ali mu struggle temwogera ku Kabaka biza revolution mabega bitya Kabaka tulina okumwogerako. Katonda alina ensonga lwaki mmwe teyabawa Kabaka era muli esimasa abavandimwe omanyi oyo omukyala ebyokuze kubaze nalaba mu bawalabo bali myaka gyange abamu bansinga lwaki tukolerera obukadde ebyokwekuba kopagalo nojja n'olimba esiku live nolandika okukanula amaaso n'okola otya nze ate noddamu kwogera ku linnya lyange nkubuulira Nakyagaba weesonyiwa erinnya lyange Nakyagaba weesonyiwa erinnya lyange nze nakoowa ekyo kimanyi nze omuntu atali straight agamba mbu omuganda talifuga oba tuyagala president oteekako smile amannyo gonna ne gagira gati naye nga byabukuusa. Frank olaba oyo muwala we oyo Patricia yakyogera ennyini Shira Gashumba muwala wa Gashumba azanya ne muwala we Monica bazanya abo babiri era bagenda ne beekyalira era Frank Gashumba lwe yagenda UK yasula Patricia Sewungu we yasula najja wano abantu awe UK bangi bacomplainings obalemesezza gwe buli otukoleta obusimu bwo wefuula gwayogera ne president omumanyi oyo mukazi abeera ne mu meeting banne bali mu kuteesa Bobi yaŋŋambye kino gondi yaŋŋambye kino naye fuula yali waggulu ennyo gwali webuuzizza lwaki awo mu UK tofunanga bukulembeze wali okyebuuzizzaako munnange toli wa kitalo nnyo mbabuulira ekyoto bakipenetratinga nabasomera abantu abaalya ne bababuulira era mission y'abaana abantu ekigendwa kyabwe kyakulaba nga battattanya struggle bino bintu wetubyogeraku bangi nga munyiiga ono Patricia Sewungu yali awaana Mpuuga n'akonekitinga Mpuuga n'amugamba jangu n'amutwala mu bantu awo mu UK lwakuba abantu baamuzira era Patricia Sewungu okumanya bamuyita kirumira mpiribbiri yalawo omupiira gumusse nefuna naye nga tukumanyi naawe Mpuuga muli muti ne mission yo ngimanyi igwe